Eddiini y'Obukristaayo ekkiriza bufumbo wakati wa musajja na mukazi omu era nga wano mu ggwanga tewali kanisa oba ekereziya egatta musajja n'abakyala basoba mu omu wabula nga okusinziira ku musumba Martin Sempa waliwo abakristaayo abagoberera enkola y'okuwasa abakyala abasoba mu omu kuba ne Bayibuli eboogerako nti komiti eno eteekewo provision eri abantu abo abalina abakyala abasukka mu omu nga bakristaayo ekyo kyo kibeerewo era kimanyibwe nti waliwo ekkanisa oba kereziya oba kyaki nga yo ekkiriza oba esomesa then ezaffe ezisomesa ezipracticinga monogamy nazo zibeerewo naye tulebekeraawo kubaseketterera wadde nze sikipracticinga naye nze ng'omuntu eyasoma nze ndi w'Emakerere University. Okusinziira ku Sempa abantu bano balina abakyala n'abaana wakati w'obufumbo bwabwe kyokka nga enteekateeka eriwo teribakkiriza kutongoza bufumbo buno ekintu ekirina okutunuulirwamu. Nti omusajja Semaka lwafa okiwulira ku buli basajja 10 osanga abantu 7-8 nga wabaddewo amaka amalala. Lwaki bakikola mu bubba nekitambuza siriimu nekireeta conflict omusajja Semaka bwafiira ye bw'abeera nti awo ngenda kikola mumuwe time yakikole wabeerewo ekereziya oba ekkanisa nze soogerera balala wabula njogera nti njogera other Christians. Abamu ku babaka bawakanyiza ekiteeso ky'omusumba ono nga bagamba nti ekitabo ky'endagaano empya kirambika bulungi obufumbo wakati w'omusajja n'omukazi omu era nga kiba kikyamu okutandika okukyusa enzikiriza y'abantu. The last time I read my Bible I learned that in the New Testament it can only be one man and one woman, and if that's the case, if you want us to make Christian marriages polygamous, do you also want us the women to have more than one man? And if not, why are you not allowing us the women to have more than one man? But because you are here in the capacity of a pastor, I would like that you give me a New Testament biblical authority, New Testament that allows us to have more than one wife. Sempa era avumiridde ekiteeso ky'abakyala abagala okubeera n'abaami abasukka mu omu nga bagamba nti kino si kya buwangwa na nnono za wano era nga tekisoboka. Mu Africa omwana agoberera layini ya taata we kati bw'obeera n'abasajja 3 nga bakuba mu kinu kye kimu twebuuza oyo mwana waani? Eri kyova ogenda okulaba wano ababadde babikola ebyo mu bubbabba bwe tuba tukola DNA test olabye abantu bano webesse kati biki bye muleeta bano abantu abo abataasoma. Akakiiko kakyagenda mu maaso okuwuliriza ebiteeso by'abantu bonna bekikwatako ku nsonga eno nga tebannaba kwanjula bbago lino mu paalamenti.